Mukyala w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Barbie Kyagulanyi gaakaaba gakomba oluvannyuma lw'okulumbibwa bakuumaddembe mu kiro ekikeesezza olwaleero mu maka ge Magere mu Kasangati Town Council. Ng'asinziira mu ddwaliro ly'Ensambya gye yatwaliddwa okufuna obujjanjabi, Barbie Kyagulanyi atubuulidde nga bwe baalumbiddwa abasajja abasoba mu 100 nga wano abasoba mu 4 be bamenye ne bayingira mu nnyumba munda ate ng'abamu okuyingira bakozesezza madaala. Ono agamba abaabalumbye abamu baabadde bambadde yunifoomu z'amagye ate ng'abamu baabadde mu za poliisi so ng'abalala baabadde bambadde engoye za bulijjo nga bano baadde bakozesa olulimi olunyankole nga bwe bamubuuza Kyagulanyi gy'ali. Agamba nti yabategeezezza nga bw'atamanyi bba gy'ali ng'ekyazeeko kwabadde kumwetooloola era ne bamusaba essimu ye n'agibawa ne bamulagira okuggya mu paasiwaadi n'agaana era ekyaddiridde kwabadde kumukwata mu bulago ne bamukuba wansi nga kw'otadde n'okuyuza engoye mwe yabadde. Ategeezza nti abasajja abaabalumbye baatutte buli kalonda eyabadde mu nnyumba nga kw'otadde n'okutwala kamera enkessi ezaabaddemu. Barbie Kyagulanyi ebyamutuuseeko mu kiro essaawa nga 8 ng'obudde bukya abinyumya nga lutabaalo wabula ng'akyewuunya ekigendererwa ky'abasajja bano era ono atubuulidde alipoota y'abasawo ky'egamba. Asabye omwami we Kyagulanyi okubeera omugumu yonna gy'ali wabula ng'ategeeza nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'amaka gaabwe galumbibwa. As soon as the doctor says I'm good to go, I'm going back to our home. Relax. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Louis Lubongoya avumiridde effujjo eryakoleddwa ku Barbie Kyagulanyi n'effujjo erikolebwa ku bantu baabwe okwetooloola eggwanga lyonna. We are under attack as the National Unity Platform. Many of our leaders are being raided, arrested. We cannot tell who's going to be next. These things are going on everywhere. You wake up and you hear now someone has been raided, our comrades are being abducted day and night. So it's a very, very tough time. Ono agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. So tujja kukola kitwetaaga kukola mu mateeka okugenda mu kkooti n'ebirala naye ate ffenna tukimanyi kati nti ekyo si ekisinga obukulu. Ekisinga obukulu kwe kwerwanawo ne twetaasa mu mbeera eno gye tulimu. Ssabbiiti eno ab'ekibiina ekigatta enzikiriza ekya Interreligious Council nga bakulembeddwamu omulabirizi Kazimba Mugalu baagenyiwalako mu maka ga Kyagulanyi e Magere okulaba embeera gy'ayitamu era ne basuubiza okukola ku nsonga ze. Kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka ewaka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno oluvannyuma lw'okukizuula nti anoonyezebwa n'ekigendererwa eky'okumutuusaako obulabe. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.